tubadde ne program y'okubeera nga tusiibula abantu abalina okusomozebwa oba abantu abateesobola. Eno program ekolebwa ekitongole kya Kabaka Muhammad w'omukaaga ofiisi ye Uganda, era nga wano tuli ku kitebe ekikulu ekya ofiisi eyo. Buli mwezi gwa Ramadan tubeerayo n'enteekateeka efaanaganako bweti, nga omulundi guno tubadde n'enteekateeka y'okubeera nga tusobola ejjamba bannaffe bannyinaffe ne baganda baffe abanoonyi b'obubudamu okuva mu ggwanga lya Sudan, nga tusobodde okubeera nga tudduukira families ezisukka mu 150 mpozi n'abantu abaliko obulemu obw'oku maaso abatalaba baganda baffe bamuzibe, nga tudduukiridde family ezisukka mu 5 nga mu buyambi bwe tubawadde ebitereke nga mulimu sukaali, mulimu obuwunga, mulimu engano, mulimu omuceere, mulimu ebijanjaalo, bibeere nga bisobola okubayambako mu mwezi guno ogw'ekitiibwa. Si bingi nnyo, si binene nnyo, naye kabonero akalaga okwagalana n'okubeera nga tuyambagana n'okukwatagana n'okubeera nga tumiira ffenna mu kiseera kino eky'ekisiibo. On behalf of Uganda Muslim Supreme Council, I'm speaking as the Director for Social Services, and the message is to appreciate this gesture, this benevolence, this big heart from King Mohammed VI of Morocco on the Ugandan chapter for the donations, for the offers they've made to our people, specifically those who are in need. The first category goes to the refugees who are in Uganda. Many of them have had their share. Then the other one is for people who are impaired, people with disabilities, those who are blind. They are enjoying this. They are joining us in a fellowship of Shahr Ramadan, the month of Ramadan, to ensure that they get iftar, to ensure that they get something to eat for their families and for everyone. We thank King Mohammed VI of Morocco for this gesture. We thank the government of Uganda. We thank the chapter of King Mohammed here in Uganda for this offer. Olw'omulimu bakama baffe gwe batukozeemu okulaba nti bawaayo futaali ono eri abo abantu abatalina busobozi kubanga beetuusaako futaali mu ngeri ez'enjawulo, ate puroguramu nga ya buli mwaka. Era olwaleero tuli basanyufu nti tuli wano ne Secretary wa Social Services okuva ku Uganda Muslim Supreme Council, nga puroguramu bwe mugirabye mu mwaka oguwedde twalina abaana abalina obulemu obw'enjawulo era nga 10 bonna baafunamu. Olwaleero tutagetinze era abantu ab'enjawulo be tulaba nti basaanidde okuba nga bafuna ku futaali. Tubeebaza abasiibi bannaye mugende mu maaso n'okusiiba, nammwe abalina kye mukola okulaba nti musiibulula abantu. Tusaba Allah abeere ng'abawaamu ekisinga obulungi.